2026 oba 2026 tuddamu okuba nga ate tulonda omukulembeze w'eggwanga omujja. Naye nga tugenda oba nga twetegekera okuba nga ate tugenda mu kalulu kano, waliwo ebibuuzo bingi naye nga ansa ntini. Ndabyeko omukulu ow'ekitiibwa former president wa Forum for Democratic Change omukulu amanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye. Mulabyeko ng'alaga obutali bumativu era abadde mukambwemukko ng'agamba nti in fact agambye nti bwe kubanga okulumba Nakyemalira ne bamuggyako nga Bobi Wine yakulembedde, yagambye nti takirinaamu buzibu, ajja kuba nga amufollowinga bagende balwane babe nga bamuggyako. Actually yagambye nti talabawo ebintu ebibagamba nti ate bannabyabufuzi bali mu kwerwanyisa. Agambye nti olutalo balina kuba nga baluteeka ku muntu omu, oyo Nakyemalira alemedde mu buyinza, nti omuntu yekka gwe balina okuba nga basimbako essira okulabika nga bamutwaliriza agende bamufuumule. Actually yagamba bamufuumule era atuuse n'okugamba nti ate by the way ekintu kyo nazze ng'akyogera ekyakalulu nti tugenda mu kalulu ka 2026 naye abuuzizza ekibuuzo nti mwali mulabyeko ddi akalulu nga kajjako Nakyemalira, nti waneeno mu Uganda mwali mukirabyebo oba mwali mukiwuliddeko wa nti akalulu kajjeeko Nakyemalira. In other words ndowooza agezaako okutugamba nti ne omunaalonda ne mukuba ssama ne mukola ki nti definitely ye ow'ekitiibwa aliko essaawa enafuga ajja kusigala nga ye president kubanga yalina buli kimu. Alina state masinale, buli kimu ekyetaagisa nti yakirina. Ate kyewuunyisa nti mujja kubanga mulonda akalulu era ye ng'akyali mu buyinza nga president. That means nti ajja kusigala nga controllinga buli kimu ekya state era kijja muyambako okuba nga adda mu buyinza. So kyabagambye nti byonna nga mubipulaninga oba byonna nga mubikola, nti ekintu kye mulina okuba nga musangula mu bwongo kyekyokulowooza nti mujja kugenda wali mu ballot box oba ballot paper otiikinge ng'olinde nti olunaku lw'enkya bajja kulangirira nti gundi asinze, nti ekyo temujja kisangawo waneeno mu ggwanga Uganda, nti tekiriiyo, nti era balowooza nti 2026 bayinza okukozesa method eyo. Mbu bagikozesezzaako waneeno mu ggwanga ebbanga ddene, nti n'essaawa eno aliko nga pulezidenti naye kyamutwala mu nsiko mbu kyali kyekyo. Oluvannyuma lw'okwesimbawo n'asinga akalulu ate olwamala ne balangiriramu oli gwe yali asinze ne kimutwala mu nsiko n'agamba nti nedda nina okuba nga nzijjako obwa Nakyemalira. So Besigye ye ebintu bino abikubamu ebituli ebyakalulu bino era azze n'ate yatugambako nti ekintu kye yandibadde teyeetaaga okubanga ate awulira nti kibaddewo kye kintu ate okubanga oba oli abantu badda mu nsiko. Yagamba si kyangu, yagamba nti ekintu ky'okudda mu nsiko si kintu kyangu. So simanyi oba kati strategy gye bagenda okuba nga bakozesa. Nze naawe kamukulekere ebigambo bye bino obe ng'obiwuliza bulungi. Honorable Kyagulanyi bw'aba atukulembera enkya tulwane nja kumuba emabega, bw'aba atukulembera tugende wa byabakama awo we tulina obuzibu twajja mwolekera kubanga okusooka nabagambye nti awambye eggwanga ali omu. ne Dr. Kimanyi obuyinza mu nsi Uganda buyita mu kalulu, kati awo ojja kundwaza n'omutwe. Akalulu ani gwe kaali kajje mu buyinza kusooka gwe Meddi ng'oli mulamu kuva lw'ozaalibwa n'okutuusa leero, akalulu ani kwe kajja mu buyinza? Singa wali oyagala kulwana nga eimuyo ddala kituufu yali yakulwana mu Kabaka bamuganya okugenda e Bugere mu mwaka gwa 2009. Where were you? Saawulira ku ddoboozi lyo, saakulabako nti wuuna awantu, saakuwulizaako. Saino gwagamba tekijjako Museveni kulwana mukisa ky'ogusinga ogwa 2009 waliwa.
Dr. Kizza Besigye tubeere bantu bakulu era njagala tubeere bantu ba mazima. Mwaka gwa 2029 nga baganye Katikkiro kugenda obugerere Obuganda ne bwegugunga Uganda negwamu nabe yonna where you olaba fa abantu ba wansi olaba fa abantu ba bulijja batamanyina byakulwana twalwanagana n'amajjo okumala ennaku 3 naye nga tetulina aseesaamu nga tetuliikaayo sira nga tetuliika ayamba singa wajja tekyali wedde nga gwe munnamajjo omutendeka amanyine wakwatamu 7 nawagamba nti emmotoka ya Amerika tekubwa kintu kyonna era kituufu naye yagikola amanyi waagikwata okugisaanyaawo. Dr. Kizza Besigye waleeta mu 7 gwe wamujjanjabana omanyi w'omukwata okusobola okuvaawo abatuuze bakusimidde empangi kwogenda okutandikira okulima olubimbi lw'okutununula bagambye tugukumye wali ludda wa tewajjayo yadde n'ekipiira situhakuwuliza nako situhakulaba nako gulowooza mukisa ki gwe tugenda okufuna omulala ogusinga ogwo Bannayuganda baali banyiize naddala Abaganda nga tokimanyi nti ekyoto ky'obuyinza kiri mu Buganda Omuganda bwanyiiga neyegugunga tosula yensonga lwaki nammwe mwali mulwana mwava ewammwe ne mujja mu Buganda kubanga mukimanyi weewali ekyoto ky'obuyinza awali ekyoto ky'obuyinza anyiiza ayagala kuyiwa kasaka ka Museveni weekukunise oli eyo otudde tewajja essaawa eno otugamba akalulu tekajjaako Museveni kwolwo twali twagala mujjako kwolwo olunaku Museveni twali twagala muyiwa Dr. Kizza Besigye but where you the question is where you Bobi Wine we bamukwatira eruuka era twayagala okugukuma where you gojje mbeteze wedde noga hae twalikoze bwetu ne bwetu kyokka mu mbeteze tubadde tugenda kufunirawo solution oba answer ekyo kibuuzo kye tubadde twebuuza ebbanga oba ekyo kye tubadde tunoonya ebbanga naye buli wabaawo embeera tobaawo. Dr. Kizza Besigye buli wabaawo embeera tolabikako wabula ogeredde eggwanga tewali naali ku luguudo buli omu ali ku mirimu gye buli omu ali ku bibye then ng'ovaayo bannaye tusobola okulwana wekijjako Museveni kulwana naye bwe tukuma tujja kweraliikiriramu wana abasuubuzi babadde mu bwegugungu bawalwaki tojjidda kuba ate baali kuwuliriza ne ssente ezirwana baali zikuwadde naye era tozze tubuuza bwe kibanga okulwana kwe kuyina okujjako omumpembe Yoweri Kaguta Museveni where you mu ssaga ya 2029 where you Bobi Wine nga bamukwatidde eruuka buli lwevuga tetukulaba buli lwogawulyanga geswatanga eno ffe tukuma ebipiira situkulaba wabula tukulaba biteredde n'otukakasanga akalulu bwe katajjaako Museveni kye ekimujjako kulwana ne twalwana ne tubulako liida nga liida waffe situmanyi oba ali Kasangati oba ali Lukungiri oba ali bweru w'eggwanga tetwawulya ku ddoboozi lye wadde ekirowoozo kye kale wadde teyaliwo physical naye wadde okutuduumira nakyo kyagaana kubanga Dr. Kizza Besigye njagala okuba akafaananyi kati ngaabe nnateete wakisekka abaali abataamuvu mu ssaga ya 29 ng'okutta emmotoka yaffe eri nga gwagamba nti tulina okulwana n'ojja nga kuliko ekiziina mulwane sawa ya kwenunura sitarudi tusonga embeere safari ndefu tembeya ebe nali badde nkusuubira muwali abe bwe tulwana gwe omanyi ekitegeeza okulwana nga waliwo omuwagizi ate omuwagizi gukkiririzaamu era omukulembezeewo naye tewajja oba mubaawa mu budde ng'obwo mwe tulina okwenununira kyokka ate mugeera tewali kibeera kalulu tekajjaako Museveni okulwana kwe kujjako Museveni ddi lw'olijja tulwane nga mu budde bonna bwe tufunidde omukisa okuga nti akasajja tukakwatire wano tulwane. Dr. Kizza Besigye situddamu kuwulira ddoboozi lyo yadde okukulabako yadde okuwulizaako nti twamulabyeko nti wuuna awantu. Dr. Kizza Besigye bino ebintu si bya Kyagulanyi bino ebintu bya bannayuganda abanyigirizibwa abatambula naawe nga it's your turn naawe okutambula nabo tonga yeekolera ge gange bye.